Happy Media. Sanyuka nga bw'oliga. Omukutu gubeera gwa Happy Media tugamba tino sanyuka nga bw'oliga. Yonna gy'osinzira okubeera ng'otekkanya, gyonna gy'osinzira okuba nga abantu ogoberera programu zaffe, videos zaffe tuteekayo, mwena abasubscribinga mwebale nnyo, mwebale ddala. Twebaza nnyo era tusiimira ddala. Nze omugave program ekitambula okubanga ate ekikutuusako olunaku olwaleero lunaku lwakuna ennaku z'omwezi ziri 7 mwezi gwokutaano mwaka 2026. Mawulire gabeera mangi era video ziba nyingi ku social media okuga ati nno tuzikuleetera ntuba nga ate mwantu tukubaganya ku birowoozo. Era ku comment section yawo ojja kusobera nga ogyeyambisa okuba tino oteekako ekirowoozo kyo oba okuteesaako. Tukusiimira ddala nnyo nnyini ddala. Kakati ntandise ne executive director wa KCCA, yes, omukyala Sharifa yavidde n'asaba bannannyini bizimbe mu Kampala okuba nti nno bakwatagana omulimu okuba nti bafa ku bizimbe byabwe okubanga babikubako kalangi oba oliawo bisobola okuba nga nabyo bibeera ku mutindo. Waliwo eggulire NTV lyakuba emabegakaawo ng'eraga ebimu ku bizimbe ebitali mu mbeera nnungi oba ebitali mu mbeera nnungi ddala mu kibuga Kampala. Ebimu nga langi zaavaako, ebimu ebigambo tebikyalabika, ebimu byamera kudda emiti. Kwegamba eggulire eryo lyalabisa nnyo ebizimbe bino eno. So kati ku mundi guno eno executive director KCCA afuddeyo n'aba nga ate yasaba bannannyini bizimbe babeere nga babikubako kalangi. Katulabe eggulire tugale nga tweyongerayo. Bwe tudda ku ndabika y'ekibuga ey'ebizimbe ne maaso g'ebizimbe wano tugenda kubanga era tujja n'enforcement team yaffe okulaba nga ebizimbe byammwe bisiigibwa, nga pavements muzitereezezza oba muziddaabiriza kuba esinga zaamenyeka, nga musimbye ebimuli mu bifo ebyo, ng'era mukuumye obuyonjo. Kino tukikola okusinziira mu kawaayiro aka5/7 mu tteeka lya Physical Planning Act eryakolebwa mu 2020. Etteeka lino nno omuntu yenna oba nannyini kizimbe oba ayina business likugamba nti olina okuba nga ekizimbe kyo kisiige langi nga kirabika bulungi, kirina okuba nga oyina wooteeka kasasiro wo, oyina okuba nga otaddewo akapande kikyokolerawo ku kizimbe ekyo era nga kalaga n'oluguudo kwokolera. Oyina okuba nga tokolera mu gye tuyita road reserve kuba nakyo twakigandawaza, ate era n'ebifo ebyo nema byetugamba nti biri sensitive toyina kukoleramu business. Kakati ffe tuli ku nsonga ya kibuga kyaffe kulabika bulungi, tugenda kujja mu kawaayiro kano kuba kikukakatako okusiiga ekizimbe kyo, okubanga veranda yo eri well paved, okubanga wayonjo ate ng'olina ne wooteeka kasasiro. Abasinga twabawadde enforcement notices ne tubagamba nti balina ku 14 musobole okubanga mutereeza ebintu ebyo. Naye era bwe zinaggwako nga temunnaba bitereeza, enforcement teams zaffe zigenda kujja kuba tuzitaddeko n'abalambuzi be tuyita city ambience ambassadors abagenda okubanga bajja gye muli okubajjukiza n'okututegeeza nti muganya okomplyinga, tuweereza enforcement team ekole omulimu gwayo. Kale bwetweyongerayo Balaam Barugahare Minister w'ensonga z'abavubuka avuddeyo n'alabula abantu bonna abagenda maaso n'okuba nti nno bakozesa abaana abatanneetuuka ba minors nga bakozesa mu content owa social media, era ng'agamba nti abamu babakozesa mu content ono wa social media ng'abaana bano eno ati beeyagalidde. Era avuddeyo n'alabula n'abagamba nti babeere nga bakikomya bunnambiro. Kati kino kiddiridde oluvannyuma lw'akatambi omukulu Chicken keyatadde ku TikTok account ye ng'ali ne muwala we weyeezadde mu ntumbwe ze, era nga mugamba nti okimanyi nti nno ku bbanga lyetumaze ffenna tonfukaaminirangako ogamba ng'olaba balinga bali mu famire ino
family time, family moment, tata n'omwana naye nga kwegamba bambi kiro simanyi butewe kyalese mental health y'omwana ono mu mbeera eyo naye nga ze kiro nkiwagira nnyo omukulu Balamu okulabula kuno kwe yakoze nkuwagira nnyo kubanga waliwo oluusi olaba nga abamu abaana babateeka mu bintu binene by'okukola content abamu nga babyagala obamu n'omulaba nga alinga atidde okitegeera bwe mba nno nga muli mu kuzannya tugeze waliwo content gwe bazannya kati nga bina Uganda ebyo ekyo kibeera okay naye kati content ng'ono wa social media TikTok Facebook Instagram olabe ddala nga babeera ba exploiting kugamba abaana bano ba minor kale bwe tweyongerayo ministry eya internal affairs video netegeeza nti ne bakutte omusajja abadde kukusa ebiragalalagala kuva mu nsi emu okudda mu ndala era nga okuva okusinziira ku mwogezi wa internal affairs ministry ya internal affairs ategeeza nti omukulu ono gwakutte amannya ge ategerekeseeko nga Mugisha era ono nno bamukutte nga mwana wattu ayina ebimu ku byambalo by'amagye ayina emmundu akozesa ne passport ez'ensi ez'enjawulo okuli eggwanga erya Belgium, Seychelles n'amawanga amalala katulabe video eno aye tubere nga tweyongerayo. So the Ministry of Internal Affairs wishes to update the public on a successful intelligence-led operation targeting a suspected sophisticated drug trafficking network operating internationally but based in Kampala. Of course, following credible intelligence and close collaboration between the Ministry of Internal Affairs through the National Citizenship and Immigration Control and sister security agencies, authorities have uncovered a racket allegedly involved in large-scale illicit drug dealing and document fraud. This network involves the Ugandan national acting in coordination with several foreign nationals. At the center of these investigations is Mr. Mugisha Case King. Where's Mr. Mugisha? This one, the one in the middle. Mr. Mugisha Case King is a Mfumbira from Gasiza Parish, Nyakabande Sub-County, Chisoro District, and a resident of Nsasa Cell in Chira Municipality. Mr. Mugisha is the proprietor of a company called the Case King Group of Companies, with majority being Shell petrol stations. Investigations have revealed a concerning history and current pattern of criminal activity. In 2010, Mr. Mugisha was arrested at Jomo Kenyatta International Airport in Nairobi with cocaine shipped from Brazil. He served a 12-year prison sentence in Kenya and remains an internationally wanted criminal. Multiple identities. Mr. Mugisha holds different passports alongside his Ugandan passport. He has a passport from the Republic of Seychelles, Kingdom of Eswatini, Belgium, United Kingdom, and Brazil, as well as national IDs from Kenya and Nigeria. He also has a fake work ID masquerading as an employee of the president's office. I have these documents displayed around there. The suspect has been observed. Tusharifena kumukutu gwa Happy Media Uganda tugamba tino sanyuka nga oboyika program ekitambula nange omugave okubanga ndikikutosa kunaku olwaleero kakati Shamimu Malende omukyalo omulonde owa Kampala mwana tuyakomyewo mu ggwanga Uganda era ngono yakomyewo okuba nti nno yetegekera okulayira ng'omubaka omulonde owa Kampala mani MP kakati nno adnak waliwo abadde waliwo abagezi basobola okubeera nga mwanatu boogera akukomawo kw'omukyalo ono era nga bagamba nti nno omukyalo ono yalondebwa olwamala okuba nti nno alondeddwa n'awangula mwana watu bwatu n'ayitamu naye yagenda kuba nti nno ayongera okuba ng'afuna obujjanjabi kati tumanyi kulwa n'akomyewo okuba nti alayira era n'amala n'ayitamu
oba akomyewo ng'akomeddewo ddala kuba tinno akola omulimu gwe nga omani MP wa Kampala. Tumanye bula kamutereko ka video akakwatiddwa omukyalo ono ng'akomawo wali ku kisaawe Entebbe. Kale matumaliriza njagala kubanga ate kutegeeza nti tuli ku Happy Media Uganda, mwena abasubscribinga mwebale nnyo, abatugoberera abakomentinga. Agamba atya Tamuzadde Muzameru, agamba atya omukyala Remi Sulaiman, agamba atya Sharon Alexis Mumbeja, Vincent Muwonge, webale nnyo kubeera nga naawe obeerako ng'otwekkanya. Akati omukyala Spice Omu Jamaica mwana watu akiise embuga oba yakiise embuga olunaku lw'eggulo, era ng'ono yabadde agenza okulaba ku Katikkiro wa Buganda. Kakati nno yaniriziddwa amusanyu eringi nnyo embuga, era nga yaniriziddwa Katikkiro akosa n'okuba nti nno yasobodde okubeera nga mwana watu endorsinga concert y'omukyalo ono egenda okubeerawo ku Lwomukaaga lwa wiiki eno. Wabula Katikkiro yamugambye nti nno bategeezezzaako nti nno bwe mubeereyo ku stage mulina engeri gye mwambalamu etali nnungi ekintu mwana tu ekyakwasizza ensonyi omukyalo ono. Katule vidiyo eno aye tubeere nga tweyongerayo. Thank you very much. Good evening, ladies and gentlemen. And well, is it even yet or is it morning? Good afternoon. Okay, afternoon. Okay, it's not yet noon. Good morning, everyone. Thank you so much for having me here. It gives me great pleasure to be here and just sitting here in your presence of everyone. I'm just taken in the awe of just the love. I feel so welcome. I feel so at home. I feel like I don't want to leave like a... And well behaved, she's seated here. When she's on stage, it is some other story. But that's what the arts are about. The arts are about to bring out your inner feelings, to connect with the people around you. You don't do it dressed like this, do you? And you can't even dance, you know, the way you like to dance when you dress like this. I'm sure you've seen our dancers here, our traditional dancers. They don't dress exactly like this. They dress in such a way as brings out, you know, the way they wiggle the waists around. You can't do that when you're covered up in this dress. So, when she's on stage, she's there to show us what? Let's go. Kale nga tukyali ku mukyalo ono Spice Spice Omu Jamaica, omukyalo ono yeekoze ebintu mu ggwanga Uganda bannange, anyumiddwa eggwanga Uganda, era nga waliwo ka video ke nalabye nga atipinga omu ku baweereza mu hoteli gye yabadde asula, era nga yamutipinze $100 akosa n'okuba nti omukyalo ono leero atamuddeko mu kibuga Kampala, era nga abaddeko ku boda nawe ddala mu bulamu bwa njawulo nnyo mu ggwanga Uganda. Genda kuba kulekerako vidiyo zo bbiri ate tujja kuba tuddiŋŋana omulundi omulala. Webale nnyo okubeera ng'otambula naffe akadde konna wano ku Happy Media Uganda. Kugamba kimu okubeera nga osubscribinga, ng'olikinga, commentinga, ate tusobola okuba nga tutambula ffenna. Nze Omugave, program ekitambula. Yes, I can do it. You can look about it? Yes. Okay, I'm going to take your number so I can kidnap you to take you back with me. So you can come live with me, okay? Thank you. Is this, how much, do you know the US? Can I give you US? Yes, Is this enough? Like, how much is this in Uganda? That's 300 and...
Is this enough for a tip, like to tip you? Absolutely. It's enough. It's not enough? Sorry? It's not enough? No, it's okay. Okay. It's up to you. Like, Yes, it's a tip for you. thank you very much, ma'am. I appreciate it. Yes. All right. And that's for yours, okay? Thank you very much. Okay. It's 300 Ugandan. Yes, it's more than that. No, how much is 300? You sure? 360. Oh, really? It says it's 37,000. That's me. 370. That's a lot. 37,000. Is this enough tip? It says, look. That's good. $100. $100. 37. Yeah. All right. Thank you. Okay. I just wanted to make sure it was good enough for a tip because I don't understand the currency here. Thank you very much. Okay, sir. Have a good night. What's your name? Lawrence. 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 So I'm going to always ask for Lawrence. I'm going to say, I need room service and I need Lawrence to bring my food. Have a good night, Lawrence. May God bless you. Yeah. Do you work tomorrow? Yes. Okay, Lawrence. I'll see you tomorrow, okay? You have a good night, okay? You're a very handsome man. Okay. Bye, Lawrence. Okay, bye. Uganda, the queen is here. Let's go! Woohoo! Border, border! Run! Half a tree, no one's gone. Let's go! I'm in Uganda. Where are you? Happy Media. Sanyuka nga bw'oyiga.